abo Esther, abeneto Linet, abel Proscovia, aboke Frida Mary, acham Faith, achen Melissa, achi Christine, achom Krista Ujangole, adong Fiona, adong Isabella, adongo Odette Taremwa, adongo Proscovia, afunadula Jonathan, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bachelor's degree that I've attained, kusomesa like different people how to sustain their businesses. There's where I'm on top of that, encourage different people out there to come out with small scale businesses, and you later work on building them until you achieve the best. Bije mfunye y'abantu ba wansi okubanga nsobola okubasitula ne babanga beeyongerako. Degree eno ngenda gikoza mu bintu bingi okusokera ddala ndi town clerk owa Kibuga. Amakulu gakyo nti omuntu wa wansi kakati kyekiseera okumwongerako ekyembadde mugasa okubanga nfuuka ow'omugaso mu bulamu bwe. Ekyokubiri ndi executive committee member wa FUFA atwala omupiira mu ggwanga lyonna okusitula omuntu w'omupiira okumujja wali kubanga omupiira edda teyayagalanga kusoma n'ebintu ebifaanako bwe biti naye tujja ne twegataba mu kusoma ne tuuka ku zino levels ow'omupiira omusambi coach abawagizi bonna bongera okufuna amaanyi naye n'ekirala ensi yonna okundabirako ng'omukulembeze mu by'ennono mu bwakabaka bwa Buganda mukimanyi bulungi nnyo nayo mpeerezaayo mu by'omupiira n'ebirala nakyo kituyambako okubanga bannange basobola okulaba nga tusobola okusoma n'okusituka naye ekikulu mu byonna kwe kubanga twongera okunyweza eggwanga okulijja we liri okulitwala waggulu okusinga liri naye n'ekikulu ekirala kye tulina okumanya kwe kumanya nti we tujja ne tusoma tuwengera omuwendo ensi okutulaba n'okubanga etuyigirako ebinene n'okutulirawo emikisa mu maaso. Njagala okwebaza Katonda olw'omukisa guno gwantuusizzaako ogw'okufuna Masters of Arts in Strategic Communication. Kintu tekibadde kyangu naye kigenda kunyweza ate ku mirimu gy'enkola ng'egya communicationist n'okulaba nga twongera okulaakulanya ekisaawe ky'ebyamawulire mu Uganda. Njagala okukubiriza abalala abali eyo ng'oba ofunye omukisa naye weeyongera osome tusobole okulaba nti tufuna abamawulire abalina obukugu n'obuyigirize abagenda okuyamba ate field yaffe y'ebyamawulire okugenda mu maaso. Twebaza Katonda ffe ng'abayizi ababadde basoma koosi eno tebyabadde byangu naye leero batukidde ate twesiima nnyo twesiimira ddala. Eno diguri gye tusomye etuyamba nnyo mu kisaawe ky'ebyamawulire kubanga si byannamawulire byonka naye ne mu kuteekateeka emirimu egyo gye tukola ebeera mu nnyo mu bya administration n'ebya policy. Kati eno kose tuyamba nnyo ebituuka bya policy advocacy nga mukubagana abantu ab'esayidi oluno ne sayidi luli. Kati abasomye kose eno tumanyi tegenda kutuyamba nnyo naddala mu bbanga lino lye tulimu ng'eggwanga n'ensi okutwaliza wamu. Mukama Katonda tusiza ku lunaku luno kyokubye tumwebaza olw'okutulambika ngayita mu mwoyo we amagezi n'okutegeera tikiddwa omusomo gwa postgraduate diploma in education ng'essira tulitadde mu byenjigiriza. Nze Father Moses Oboth nkolera mu St. Paul's Parish Mukono era nga nkolanga kyaffe Mukono campus. Nebaza abasomesa batusomesezza era batusomesezza bulungi. Twesunga nti bino bye tuyize nga yunivasite eno ya Uganda Christian University Mukono bijja kutuyamba okwongera okutumbula ebyenjigiriza mu masomero gaffe alina okuyamba abaana okulaba nga nabo basitukiramu okulaba nga ebyenjigiriza mu ggwanga lyaffe byeyongera amaanyi.
mbadde nkola bachelor's degree mu science and information technology abangi tebamanyi nga ICT oba technology. So eno degree gye nfunye nsuubira okuyamba okugipushinga eri abawala bonna kubanga kati abantu asinga bamanyi technology ICT byonna kosi y'abalenzi bati siwe kiri n'abawala tusobola okikola era kyemplanninga to make abawala bonna out there, to make them love technology, bagale technology, so that we can create a lot of things kubanga ensi yaffe eri mu getting a digital. So ndowooza twetaaga technology era I encourage abawala bonna mujje tusome ya mukama bawonge. And the hands, which leads to homes, hospitals, hostels, and every kind of transformation. By coming together as a community of believers, we can empower our clergy children, extend physical education, and secure the future of our beloved institution. In conclusion, today's graduation ceremony is a celebration of the remarkable achievements of our graduates, so they are becoming graduates. The dedication of our staff and the progress of Uganda Archbishop University as a whole. I extend my warmest congratulations to all the graduates who are becoming graduates, and I encourage you to go forth and make a positive impact in your communities and the world at large. Thank you and congratulations once again. May God bless you as you continue to grow in the knowledge of Him.